NRM amagombolo galinga 3 agatuseerera ku gagenda n'omuyaga abasigadde bano bonna bali ku kaadi y'NRM ono sente ezajja price mode balina 30% era beewandiisizza era ssebo waliwo pulogulaamu eyazze ssebo abakadde ebyo ebina bitambudde obulungi tebajja kuba baavu naye ssebo eriyo obuzibu bukadde ne bubalesa ssente oba tusaba buboggolerweko ssebo ekyokubiri mukama wange era abataka bawandiike abakadde ku nkalala batuswala ina muno avugana boda afuna sente z'abakadde which is very wrong naye nga abakadde mwebali ye wa myaka kumpi mpaka yeyo basaba banyabo omuntu oguli wano bwe tukomyeko olw'enfuna y'obudde bantu abo mufuna abasobola mbatuukamu tubasike tubasembeze musonyiwa okwogera ku mutugo bayita n'omuhoozi naye tushaye tuzambala kwenza tambula ku kyalo nga tekulya bazambadde lwa nsonga batuzeemu batukozeemu obukulembeze obulungi obw'enjawulo naye wano wonna ndowooza ng'oggyeko nze teliko musobola tuma mu kifo ekirimu abantu abo bagenda kwagala batya ekintu kye tukola. Kale lwaki tewajjidde mu lukiiko lw'abakulembeze ba disitulikiti olwalimu chairman w'NRM, RDC, kaawo ne tubabuulira n'ebintu bye tukola ki bye twagala bye tulowooza nti we wali ekinyusi kubanga PDM kabebi ka muzeeyi twagala okulaba lwaki awamu tekatambula n'olwekyo naffe twenyamidde nga bw'ogamba. Yes, ndi mwenyamivu ekyo nkyogedde nze okubeera wano olwaleero n'olukiiko luno okulumanya yabadde ssentebe w'NRM secretary general w'NRM n'ensalawo nenga nti bwe kibanga Haji Twaha teyankubidde ku ssimu ng'ate akimanyi ekintu tuza ku executive ya mukono kukiikirira NRM chairman Twaha Sebagala teyankubidde si kukumbulira lukiiko luno yogedde wano nenga agenda kutuula mu kanso ate teyansindikira apology yonna mukama wange tugenda mu kanso abantu abali wano mukimanyi mwasomesa abaana service commission mukono teriiwo balemedde okugikola ki okugiteekawo fenga NRM ne tugamba tuveeyo ne solution ne tuyita omuntu aliyo nga vice chairman teyajja mu caucus ate yategeezebwa ate teyankubiranga chairman ate tulina wano kyetutambulirako nti bano nabano balina okubeera mu nkiiko zino n'olwekyo okunjemera n'otakwera na simu nabadde siyinza kutegeeza nga ndooza tuwaŋŋendako njagala kukugumya era mpeera mu maaso go nja kusigala nga ndiwo basaba ne bannyabo nze mu kujja wano bakiifu tubalina so nze ndowooza tusooke twezeemu amaki amaanyi ekirala disitulikiti yaffe eyiise namwe mugiraba bwefaanana amakubo mabi naye gavumenti etuwa miliyoni 8 kaawo simanyi lwaki takyogeddeeko guno omwaka gwennyini twali ne prime minister ku disitulikiti n'aswaza mwami Bakaluba namugala gavumenti twabawadde sente mbusimanyi nakala twabawadde miliyoni 8 miliyoni 8 z'amafuta miliyoni 8 kati bwe mpulira mmeeya ng'agamba nti bamuwako miliyoni 2 agenda alima enguudo kyewuunyisa buki naye ezo nsobi zaffe waliwo ebifo bye batagaba ekifo kya ssentebe wa disitulikiti ne bwe sibanze mwami Ssemakula mbasabanga muweeyo omuntu asobola okusakira disitulikiti yaffe abantu abakuba gavumenti tasobola tusakira nagenda waani asake ate ekifo ekyo kyagalira ddala omuntu asobola okukolagana ne gavumenti direct so olwo olukonkoolo mbasaba ne wesibangawo owa NRM bwakwata kaadi bwati fenna tudde mabegawo senga twagala disitulikiti yaffe egende mu maaso amakubo ssebo mu disitulikiti y'Mukono mafu service commission tetugirina kati myaka 2 n'ekiki abaana baffe tebafuna mirimu abawumudde tebakyasobola kuwumula abayingira tebasobola kuyingira ne bajeti yaffe mujuzi basomye bajeti tusobola kusaba biliyoni 7 nga luli bakuwa 67 ate nozaayo 1.5
ate oyagala bakwongere. Kitegeeza bannamukono tuli mu buki mu buzibu, tebatambulira walala. Aba NRM bakaluba mumanyi, kakati bakaluba bwenkola kino nze tonzijaako ki. Haji Semakula ayenda muwagira misana kuba wa NRM, ekiro kangende wani bakaluba, kakati omanyi kakati ebyo byatuletera obuzibu. Yemedde kubanga nze nali mu lukiiko n'alawese n'amufuna. Yes, nze siri musanyufu kukaawo kyakoze. Sooka oyimirira awala DC. Nze njagala omugambe nga chairman wa district siri musanyufu ku lwa programu eno kubanga nnene nnyo, naye bwe ntudde wano olwaleero neetunuulira omukyalo ono yamusindika Mukono South, ebintu emu Hajati obale tonnatuuka. Kakati mukulu mulindu ono kakati kasoke mmalirize mukulu mulindu ono bw'ayise kaawo waffe mukyala tekisooka Margaret bw'azze wano nga byaleese bya kibogwe tebimatiza abantu bano ababadde wano. Kakati n'asabirwa mukulu Rogers asaba kaawo addeyo yeteeketeeka aleete ebintu ebiki ebirala, naye bw'abadde amuddamu n'agamba ndowooza nja bikusindikira, kankubye wala nnyo, nja kubikola ki, nja bikusindikira. Ng'ate nze njagala nnyo abantu bano babitegeere, abakola ki, babeeko ne message gye baddayo nayo. N'olwekyo abantu bano okubakuŋŋaanya twagala boogere programu za gavumenti, babeere ne bye bayogera eri abantu ababatawaanya. Tinedda eggombolola yaffe twakafuna ssente bwe ziti mu kino na kino. Basonga mwami Kimbowa oba Namuganga bamugambe ssebo mwami Kimbowa, ffe eggombolola yaffe bakagiretamu obukadde 35. Gaapu eyo twagala okugitindira eveewo. Abakozi ba gavumenti bateekeddwa okubeera responsive. Ebintu bino nga bino babeere nga babigoberera. Kibi nnyo ssentebe w'eggombolola yonna okubeera ng'ali mu kulwanagana na sub-county chief. Nembeeramu executive neŋŋamba kaawo, ssentebe w'Ekimenyedde ali bubi, ssentebe w'Ekasawa ali bubi, kaawo chief oyo aliyo tumucekinge, naye nga tusula ku lwazi. Nina ensonga gye njagala okutereezaawo ssebo omukulu. Haji Asumani muwummuza nvuganyiriza ku kaadi y'NRM ebisanja byonna. Njagala okukakasa mwami Twaha Sebagala ankakase nti ndi wa NRM newankubadde nga nalondebwa omusajja wa Nuupu. Era chairman wange owa kokasi y'NRM ye mukulu ono. Omukulu ono yatuuziza kokasi y'NRM gye buvuddeko nankubira essimu nampita jangu mu kokasi y'NRM. Nennemererwa okujja mu kokasi simply because twabadde mu executive ya district. N'olwekyo ssebo chairman neetonda saasobola kujja mu kokasi ekyanyiza mukama wange chairman kubanga nkubye akaama. Mwami omumuzi oyagala genda mu Nuupu newankubadde nga aba Nuupu bansika buli olukya ngendayo sijja gendayo. Nkakasiza wano ne mwami Bakaluba akitegeere siyinza kugenda mu Nuupu kubanga nze NRM yenjoze okuviira dda mwaka gwa 1997 nga nvuganyiza ku kadi NRM. N'olwekyo ssebo Haji Twaha rest assured siyinza kujoyininga Nuupu. Abaagala Bakaluba mumukubire kati mumutegeeze nti muwummuzi alayidde tayinza kuva mu NRM. Yannonda mmanyi era nga neesiga lwa bukozi. N'olwekyo ssebo mukama wange ffe ng'abakulembeze ba district olunzi tusanga obuzibu. Njagala kukakasa abantu bannakifuma tujja kukola ekisoboka okulabika nga message zituuka gye muli mu budde obuto. Ssebo wayogedde bulungi nti avaayo mu kamyufu n'akuba fulaga beyala oyo na wano tyali baddewo. Ffe nga b'ennaggwejje tulina ennaku. Gwe mwanjudde nga ssentebe w'eggombolola amale okudde ennaggwejje atwetondere. Kiri mu manifesto, kiri mu ssemateeka. Bw'abanga yakuba kandideeti waffe olwayo ne mutwanjulira nga ye ssentebe w'eggombolola wa NRM kifube fufululu kamalirize.
nabadde sinajja olwo yabadde ngambye nti Haji Twaha ne Haji Haruna tebakkaanya waliwo yasoose kiŋŋamba naye bwe ntudde awo ne ŋŋamba nti ne Haji Twaha Haruna akola amazzi ga irwater lwaki Haji Sebagala yaleese gano naga nti sinze natesirese ebyamazzi nezijukira nti ffe twaguza amazzi baleete mu munenya ekibiina kyaffe kikola ki kyabulukukamu. Osanga omuntu ku kyalo nga mutabani wa chairman wa NRM ku kyalo yayagala muwala wa kulira abakyala ku kyalo n'amuzaalamu omwana n'atamuwasa ensonga efuuse ensonga tebamanyi gye beekwanira abazadde beekubira mu kibiina kyaffe ate nga bali mu kakiiko bakaabuluzaamu waliyo nga beetandika eyo nayo nsonga etulemesa akalulu. Kakati muzeeyi agamba bw'ati nti bwabaawo obutakkaanya kola bino. Okusooka noonya baani abatakkaanya gwe kyamani okukyalo kati bwe ntandika naawe bana bawaguuna bugye bati fayini naye naawe okukyalo bwabaawo obutakkaanya mu kyalo sooka onoonye baani abatakkaanya ogambe nti abatutawaanya ono omusajja w'abaazirwanako ne n'aba kino ekigenda mu maaso kiraga nti NRM ate ettukiza enkola yaayo ey'okudda mu bantu. Eno enkola poliisi ya NRM naye nga Pulezidenti Museveni yagifulumiza n'agamba nti wabeewo okutambula kugendera ddala wansi ddala okulaba nga abantu buli ali wansi ategeere enkola ya gavumenti, ategeere gavumenti byemuyambye, ategeere gavumenti bw'erina okumuyamba. Kubanga abantu bangi badde mu kisiikirize bagamba gavumenti bayambye, gavumenti etuyambye. Pulezidenti n'agamba no odde ku ground. So kigenda kubanga kikola kinene nnyo okulaba nga bannayuganda bava mu mbeera gye balimu okudda ku ndala. Namataba Town Council enteekateeka gye tuliko olwaleero nga ffe bana NRM nnungi kubanga bwe tuyita baganda baffe ne tutabagana ndowooza tuba tugenda mu maaso ate ne famire ejjula abantu era ekulaakulana bantu. Si buli muntu nti we mwayombye enkya temuwulye, mulina okubaawo booluganda bita bwe bikola ki tebyatika. Kati naffe twasazeewo bannakifuma constituency tubeere nga tukwataganira wamu tusobole okutwala ekibiina kyaffe mu maaso.